Bo abatuuze b'e Namasuba bafunye ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omuvubuka nga gusuuliddwa mu kisiko. Kiteeberezebwa okuba nti ono yasuuliddwawo busuulibwa. Kati bano baagala ebyokwerinda byongeremu amaanyi mu kitundu kyabwe. Abalonda sukrapu ababadde bayita mu lusalosalo bagudde ku mulambo gw'omuvubuka atanategeerekeka nga yattiddwa mu bukambwe ne bayita abatuuze okukuŋŋaana okulaba oba omuntu bamumanyi. Bangi ku batuuze bakuŋŋaanye era nga buli alaba ku mulambo ategeeza nga attiddwa bw'atamanyiddwa mu kitundu. Muddugavu ate nga ali musajja w'amaanyi. Amanyi ku wali babalesibese ne bamusuula naye nga bamusazesazaamu gamba bya ne bamujamu ne ngena sigala mu kuleyo banga yitosola mutegeera omula byolje samutegeera wate wali musayi kuno gutudde naye aliko ebiwundu olaba mu matu mulimu omusaayi kati omuntu eddala weriri eddala lyaze litya kati wemba njogera eddala eryo nanyini ddala wajja mukwa omusiitaano guli wano waliwo ebigere n'eddala babakwate nanyini ddala bajja mukwata. Abakulembeze mu kitundu bavumiridde ettemu lino ne basaba abakuli ebyokwerinda obukungira obukuumi. Kamera ozadde ku kkuba eri oluusi ziyinza obutayamba nnyo naye obanga ozadde mu bantu eno ebbalibbali era kyaliyambe nnyo. Abaana abanyonjera bangi kati olaba gye battidde ono omukuba we bamusudde lino ekkubo bbi nnyo ekiro ssaawa nga ttaano tosobola kumala galiyitamu abayaayi bayitira kati oba musajja akaba yabadde atambula butambuzi ne bamugwako banga alina akasente ke tetumanyi kituufu. Kizibu okuteebereza nalabika nti yaleetebwa buleetebwa n'asuulibwa mu kadiba. Oluvanyuma poliisi etuuse mu kifo kino n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ekkulu e Mulago. Joven Kibirige yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.